Busajja bungeya buno butukwanira bukazi waffe naye tebagala ffe tukwane waabwe butukwanira bukazi waffe nga balowooza sitegera Luganda bantu bangeera ne bansosola kyali kisinzeeko okkuluma nga bakugeyeza n'okiwulira nga balowooza tomanyi Luganda okungamba nzireyo waffe Buyindi ate nga waffe wano Uganda bana Uganda tebeyagaliza nze kyo nkirabye naye Bayindi bo beeyagaliza ne woba ggwe n'akusanga nga tomanyi India togendangayo akuwa omulimu akulabirira akubeererawo naye muna Uganda ye takubeererawo nze nakiraba kasita ozaala mwana muwala babadde bamutta babadde tebaagala to risk paying dowry for men baba baagala nnyo balenzi be bareceiving more benefit okitegeera tewawulirako yo story bali bataba baana bawala Abayindi. Which year was that? Over 2008 bakodo nnyo Bayindi nsobola kugamba bakodo naawe obamanyi nange mbamanyi tebavaako sente I'm proud when they call me a Ugandan because nazaliwa wano mu Uganda. Sure. Kitegeeza omuntu bagamba nti oli muyindi omuli owulyanga Okay, I'm feeling I'm proud. That's my tribe. Naye nga tosobola kyusa fact muno ndi muna Uganda nazaliwa wano Uganda. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira weebale nnyo weebalire ddala naffe tukyagenda mu maaso n'okulaba nga tweteekateeka n'okwongera okuweereza obulungi n'empeereza okubanga ate ya mulembe nnyo. Otherwise fenga Kampala ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Sagala nkulimbe kadde obudde bulungi omusana mweguli akakuba katonnyatonnyamuko katonotono naye tekitugana kubanga ate tugenda mu maaso n'emirimu gyaffe. Olunaku olwaleero ku show ninako mukwano gwange he's a brother of mine abaludde ku TikTok mumulabye nnyo naye anyumira nnyo engeri gy'ayagalamu Uganda. You know abantu bangi omanyi tuli mu nsi muno naye nga abantu tebamanyi nti omuzungu basobola omuzaalira e Uganda n'ayagala nnyo Uganda but Abannayuganda abamu amaalo gakyalimu mangi. Omunnayuganda tasobola kumanya nti abamu munkotinge bulungi Abannayuganda abamu amaalo gakyali mangi bo tebamanyi nti nga bwe bamuzaalira muganda we nga bamuzaalidde Germany n'aba nga ayagala nnyo Germany kuba gye bamuzaalidde era gy'amanyi. Tamanyi nti ne wano mu Uganda bazaalirawo omwana Omumerika nga muzungu n'aba nga atayagala Uganda ng'era amanyi yeewaabwe nga Amerika temunyumira. Kale bo ate n'osanga Abannayuganda abamu ng'obusosoze bungi nnyo. So olunaku olwaleero nkyazzaako muganda wange I don't know ye Munnayuganda by birth n'ebbanga lyamazeewo naye mmwe bw'omulaba oli agamba Muyindi. Kyesimanyi oba kirinako obuzi oba takirinaako but otherwise nsanyusa okulaba Allen Cruise. Weebale kujja. First of all oli musajja musiraamu? Ni musajja musiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Gyendi bulungi sebo ate oli otya? Sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mwena mbabuuzaako amanya nze Kizito Muhammad era nzaliddwa wano Uganda neddira Mamba Kabira Omuguya mukulu wa Kikagabunga. Mbabuuzaako mwena mwebale nnyo okubeera nga mulaba eno show ne Allen Cruise. Muhammad Akabira koki? Muguya. Kati era Kizitani alikuwa? Erya Kizito. Erya Kizito. Anti bwe nali nsomera ku ssomero baana be bandaba nga njogera Luganda ne bannicknaminga Kizito. Kati kuva olwo eryo linnya lyakwatirayo. Wasomerawa? Nasomera na Kivubo Blue Primary School.
n'abana Uganda. Wasoma ne baani ba OB abafunye ku ssente? Ba OB bange abasinga simanyi gye bali. Naye nze nasomera na Kivubo Blue Primary School. Secondary school yange ne nsomera Old Kampala SS. If someone calls you an Indian, are you proud? Yeah, no, I'm not proud. I'm proud when they call me a Ugandan because nazaliwa mu Uganda. Sure. Kitegeeza omuntu bagamba nti oli muyindi. Omuli olyanga. Okay, I'm feeling I'm proud. That's my tribe. Naye nga tosobola kyusa fact muno ndi muna Uganda nazaliwa mu Uganda. Are you crossbreed? Nedda siri crossbreed. Mama tata bonna bayindi. Nabo bazalibwa wano. Nafe ne batuzalira wano. Nkuli oyogera olusoga oluusi. Olusoga nali lumanyi naye nalwerabira. Nazaliwa Busoga, nazaliwa Bugiri district. Oidiyo Bugiri district. Ndidiyo bulungi, ne Bugiri ndidiyo bulungi. Awo tonimba. Ate bonna atandika olusoga. Oba oli kwenda ndete binonogo. Abantu bebaibe okoba ati be omusaada yayogerera olusoga ku show. Olusoga ndijali nalwerabira nkali mwana muto. Walwerabira. Aweda kuirayo mpola. Obulamu bugamba ki Muhammad? Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Butambula bulungi. Kale olaba Muhammad. Eriyo ekintu ekineewuunyisa. Mwe muyina enviiri nnyingi. Lwaki muzisala? Abana Uganda bagula wiigi. Ne kati ate Muhammad oyina enviiri. Muhammad boleka enviiri zo ne zikola zisobola okugwayo? Zisobola kugwanga za Yesu. Lwaki musala enviiri? Abana Uganda nga beegomba enviiri. Bayindi abasinga tebasala nviiri, ani akugambe basala? Just nze okwango ndaba nze nsazeko zange. Nze nyumira okulaba naddala by the way abasajja abayindi abayina enviiri ennyingi nga bazikwata bwe bati banyumira. Era saagala oddemu osala enviiri zo. Njagala ozireke zibwe. Bagoberizi bange aba ku TikTok abasinga bamanyi bandabanga nnyo n'enviiri. Naye kino kyanjawulo nnyo. Luno nzize mu style ndala, nzize nga nsaze enviiri. Bantu abangi bangambye muno Muhammad lwaki osala enviiri? Tulabika bulungi. Wama nsoko ngambe mazima, ndabika bubi ndabika bulungi. Oyagala mazima? Njagala mazima. Onyuma oyina enviiri kinazo ogamba. Kijja ddamu zisala. Kati awo bw'olabika bw'oti oba nkugambe ntya? Ofaananyemu tata wammwe. Tata waffe? Tata w'abayindi wano e Uganda yani. Yani oyo nga simumanyi. Ye Sudiiro. Sudiiro. Ye tata wammwe. Mwenna ate nga naye musajja muna Uganda. Naye yazaalibwa wano. Naye yazaalibwa wano. Kankubuuze Muhammad. Onji. Nga tuggyeko ebyokugamba nti ki oba ki. Gwe nga eyazaalibwa abasajja abayindi. Gwe mu ndowoozayo erinnya Sudiiro litegeeza ki mu community yammwe? Sudiiro Paleria. Sobola kulimbira kubanga erinnya liri mu Luhindu. Not the meaning, but brand oba omuntu gwe bayita Sudiiro ategeeza ki mu community yammwe? Tumulaba nga businessman w'amaanyi. Struggle nze kuva buto. Kuva Idi Amin we yamugoba story na Julia yaliko taxi driver. Yali taxi driver nasoloza sente ze atubadde kale nkugamba ino story atubadde kyokulabirako. Akoze hard work nnyo. So atuwa moral nnyo mu community yaffe. Akoze nnyo sente. Alabirira nnyo baana. Alabirira nnyo orphanage. Okay. So kifaananyi kinene kyabawa kubanga bambi ndabanga for the Indian community naddala abali mu Uganda naddala abamu abazze obuziye nga tebazaaliddwamu bafuniddemu emirembe olw'omwami oyo. Abayimiririddewo nnyo. Ababerereddewo nnyo. Agabye n'emirimu mingi. Tolaba ne speak resort minone olaba ne security abeera muyindi. Mu culture y'abayimbi mu culture y'aba Indians mwekiri solida abantu okubanga mweyagala nnyo bw'osanga muyindi munno
aba kwagala ya kitu bwekiri singa bannayuganda tebeyagaliza nze kyo nkirabye sure naye bayindi bo beyagaliza ne woba gwe nakusanga nga tomanyi India togendangayo akuwa omulimu akulabirira akubererawo naye munnayuganda yeeta kubererawo nze nakiraba bayindi balina solidarity eyo gyombuuza okay wali ogenzeko India sigendangayoko naye negomba gendayo nawulira bulamu bweyo si bulungi nawulira bulamu bweyo si bulungi bwa India population nene buli omu strugglinga kyovala abayindi abasinga baveeyo bajje wano Uganda bagulewo business babeere wano ne climate yeyo India sinungi bugumu lingi kyovala abasinga badduka ne bajja kati mama tugenda beera mu serious katono togenda nko India sigendangako India tomanyi India simanyi yo nina passport naye sigendangayoko olina passport ya India passport ya Uganda passport ya Uganda nina ya Uganda togenda nko India sigendangako India nze nsize ntambudde just Kenya ne Tanzania East Africa yokka wegomba ogendako India nandyegombe gendayoko one time ndabeyoko ngeri gyefaanana bajjajja baffe gye baava kati mwinayo amaka mwinayo family olinayo family egyomanyi family yaffe yali jjajja waffe muyindi jjajja waffe mukyala naye kati yafa takyaliyo ffenna tuli wano tukulidde wano mama waali mama wange gyali naye taata yafa mama one tagenda India mama wange tagendangako India ne taata tebagendangako India bajjajja bokka be bagenda India your mama has never been to India tewali ali agenzeyo your dad has never been to India tewali kitegeeza tuli bannayuganda tuli baana ba muno bakusosola of course sometime wentambula eyo muwino nga ngenze kugula butungulu nyanya busajja bungeya buno bwe butukwanira bukazi waffe naye tebaagala ffe tukwane waabwe bwe butukwanira bukazi waffe nga balowooza sitegeera Luganda bantu bangeera ne bansosola basosola sikulimba bagamba batya bayogera bigambo bingi buno obuyindi bwe butukwanira bakazi baffe ne bumala ne bugamba buno buddeyo waabwe butumaliddeyo mirimu wano mu Uganda simanyi biki naye si kituufu baba balowooza muno simanyi Luganda ne batandika okungeera okubeera kusosola in fact kyekyali kisinzeeko okukuluma nga bakugeeyeza n'okiwulira nga balowooza tomanyi Luganda okungamba nzireyo waffe buyindi ate nga waffe wano Uganda katodde wayi wamma gy'otamanyi sobola kuddayo India nze nazaalibwa wano era nkugambye ne passport ya wano bangi bambuuza Muhammad passport yawa era nagifuna batya passport njina of course nazaalibwa wano birth certificate zonna buli kimu nkiyina kya wano kati girlfriend wo muki girlfriend wange sina girlfriend kati naye ninawo omu gwenjagala kati mu Germany oyo nancha Muhammad mweyagala nancha yaddala tweyagala naye akyaŋŋaanye lwaki anti omanyi abeera ku internship ajja mu Uganda mwezi gumu addayo mwezi gumu so saada bita okubeera naye ng'oli serious omwagala si byakusaaga nanki omwagala kati mwogera twogera naye ye bw'omugamba agamba ki aŋŋamba akyasoma omuwemu time muwemu time amayize internship ye oyagala mwefunene nancha muzaale abaana tuzaale abaana naye Katonda gwanampa si nancha eka Katonda gwanampa nawanampa muna Uganda nze muwasa ewaka tebatugana kuwasa ne muna Uganda oyagala bakazi bameka mumu yeka wadde ndi musiraamu sijja kuwasa bana nja kuwasa omu oyagala omukazi omu okay oyagala abaana bameka baana at least baana nga basatu okola mulimu kiggwe nze nabadde nkola mu mifaliso naye kati nalekeddeawo okukola just bizibu bingi naye ojja kuddayo sosofa obulamu obutambuza otya tolina mulimu kati bulamu butambuza nina savings zange savings zange zena savinga zenkozesa naye with time ngenda kuddayo nkole omulimu mulala tandike omanye ennimi mmeka manyi nnimi nga 5
Luswahili, Luzungu, Luganda, Luyindi, n'Olusoga katono, n'Olunyankole ndogeramu katono. Oluyindi ani alukuyigiriza? Oluyindi? Jjajja wange bwe yajja kuva India yatandika kuyigiza maama, taata, kati taata nabo ne batwalayo step okuyigiza baana. Oluyindi olumanyi bulungi? Lumanyi bulungi. Babuuza batya mu Luyindi? Keseo. Namaste? Namaste obera obuuza mu Bahindu. Bahindu be babuuza namaste. Bahindu be babuuza namaste. Naye mu kubuuza mu Luyindi babuuza keseo. Keseo. Lwaki mulimu Abayindi aboogera nga bakolawe bati Muhammad then waliwo abamu aboogera nga tebagira bwe bati? Are those two different cultures? Bebimu just bamanyira kukolawe bati. Why do they do like this? Why do Indians do like this? Nange bansobera. Kati abave India bwe bakusanga wano nalina ka video ke nalaba ng'ogamba mbwe Abayindi abave India babasosola mbwe mugenda India babasosola bwe bajja wano mbwe era babasosola. Batusosola. Olaba tebasobola kunzikiriza nkwane ne mukazi waabwe Muyindi. Muhammad olimba. Sikulimba. Bali Bayindi bo baagala ava India ng'alina culture emu neyaabwe. Kati nze sina culture, nze ndi muna Uganda nazalibwa wano, ebya culture sibimanyi na kubimanya. Balina culture gye bagoberera nze tebasobola kunzikiriza. Muhammad, oli mu kumpa mawulire mapya. Abayindi tebagala mukwane bakazi baabwe? Bano abazze wano? Abazze wano n'abali eyo wabweru bonna tebagala tubakwane. Mbwe temulina culture y'Abayindi? Kati culture mbwe yebeeti? Ife tuli bana Uganda, of course. What's the culture? Culture okugoberera ngeri gy'olaba nnono. Kati gwe wofa bakuziika bakwoca? Nze banziika kubanga ndi Musiraamu. Bali abatali Basiraamu Bahindu be bayokyanga olaba Rajivu ngeri gye bamwokya. Bamuteekako nku ne bamwokya naye nze banziika wansi mu ttaka. Kati gwe tebagenda kwokya? Nedda. What does okwocha mean? Katono komanyiiko. Okwocha? Burning someone. Like kitegeeza ki mu culture? Is it bagamba kasita oyokya muntu evu n'oliteeka mu mazzi ku nnyanja? Mu nnyanja aba agenze mu ggulu. Bwe batu Bayindi be babelievinga. Kati gwe tebakwokya? Nze tebanjokya, ebyo biri haramu mu Busiraamu. Tebikirizibwa. Era ababikola Katonda agenda babonereza. Gwe oli musajja Musiraamu Omunayuganda eyeegomba ogendako India? Negomba gendayoko naye njagendayo nga right time eze. Ate bw'ofuna offer wano musajja omukwano gwo oba yenna Omuyindi? Maybe nga Dr. Sudira ngambe jangu tugende njagenda naye. Dr. Sudira mukwano gwo? Mukwano gwange nnyo. Mwogera kati ye woba oyogera naye mwogera Luyindi? Twogera Luyindi n'Oluzungu. Most of the time atera kwogera Luzungu. Ayagala nnyo okukozesa Luzungu. Kitegeeza abasembeza ye? Atusembeza. Gwe kati okoze otya okulaba kuba kati gw'olina numbers ku social media? Gwe okoze otya okulaba nga oyongera okukwata community y'abanno abali wano nga babazaalidde wano obutaba solonly? Nze according to kyendaba kuva we natandika TikTok na motivating Abayindi bangi nnyo okupushinga nabo bapushinge ku TikTok. Kati tulina kuba Bayindi bangi abakola content mu Luganda ndozo balaba. So ekyo nakyo kipromotinga ne balema okubasosola. Bande bategera mulimu Abayindi aboogera Luganda. Si buli Muyindi muno mugwira. So bwe batugezezako pushinga community gye closer. Oyogede ku kya passport n'ogamba gwe olina passport. Nfunyeko incidents ng'abamu bagamba mbuno abaana abamu naddala abakyotala abakyotala nga maama oba yali Muyindi tata Munayuganda oba kati nga abamu abazaalidde wano
mbumufunyemu obuzibu okufuna passport gwokuluro kyali kitya side yange tesafuna mubuzibu lokanga wenagendayo ku immigration internal affairs bambuza documents zange era documents zona nzirina batandika kutawanya nga balaba toyina document yona wale bachotala bagende nga tebalina document tebalina birth certificate tebalina kibogerako nange bantawanyamu for the first time when agenda kufuna passport ne bansaba birth certificate yange when aleta birth certificate ne bansaba birth certificate ya mama wange bansaba ya mama wange ne bamana manga magendo letea tatawo when aleta tata wange ne banga magendo letea jajjawo bantawanyamu batyo nganzirina zona weziri ozirina jajja wange azalibwa Lugazi jajja musajja jajja azala mama azala tata azalibwa Lugazi so ezo birth certificate zona weziri tukipinga record so wenava twalira ne bazirabamu after 2 weeks passport yange nefuluma batera kutawanya bali abatalina documents era passport yoli oli muna Uganda kati a fully registered Ugandan oyina ndagamuntu naye njirina era ne last time just recently babadde bali renewing not so nagenda ne renewing tebantawanya ndagamuntu tebambuza documents or anything because in system eraga documents already naziragayo nazipresenting ayo birth certificate jukira kala yafe kasitaba kulaba ngo genda mu bintu ngebiga bya national ID bakususpecting am baloza muno toyina documents toyina chi naye documents zange zona weziri government ebayambye etya government etuberedewo President Museveni welcoming the new foreigners bawadde dembe okola business bawadde dembe okubeerawo mu Uganda mu bulungi singa mu nsindala basosola bayini naye President Museveni welcoming the foreign tribes nga bayindi so etuberedewo what's your dream wano Kampala kyoyagala okwekolera nga nze actually sawa zino natandise planning njagala kugulawo restaurant fast food and shawarma restaurant omanyi fumba shawarma njimanyi gifumba ogimanyi enyama gye batusayirako bwe bati neetolola mu machine bwe bati ne bakozesa kambe ne basala njimanyi beef shawarma chicken shawarma kyenjagala okutandikawo ntandika okutunda ku social media nga nkozesa social media yange platform jukira social media eyamba nnyo mu business kyenjagala okutandikawo hamburger chicken fries ebyo byonna that's my dream abalayi baffe abalungi abatulaba ku mukutu ogwa Cruise Exclusive tuline Mr. Muhammad ono mukwano gwange nno okumala ebbanga ddene twakwataganira okwo ku social media ku TikTok Muhammad ono yakolanga live ze naye nga ekyasinga okumunjagaza oba ekyasinga okunjagaza ng'oinvitinga nnyo your fellow Indians abakulidde wano ng'obaleeta nnyo ng'okagamba obalaga nti temwetya muveeyo lwaki beetya abasinga tebalina confidence okujja mu kamera okwogera mu maaso g'abantu naye kati naku zino kutya kutandisa okubavaamu kati tulinawo naddala abawala abawala bammwe beetya abakulidde wano naye ku TikTok siraba tekuli bawala bangi abakola content nga babayindi basajja be bakola kuliko oli musajja wange Ram Uncle Ram kazini wange oyo kazini wo yaddala alinga family friend alinga like family yenga omuntu ye family friend wamwe oba family friend kuva buto twemanyi naye nga nze mamanyi njagala nnyo okubuuza ku bintu yammwe ebya culture byomanyiiko ng'ogamba obimanyiiko byotamanyi ogamba tobimanyi akantu ke bateeka wano mu kyenyi wano aka red ke bateeka wano kategeeza ki wala akusobola kulimba nange simanyi naye Muhammad kati gwe obuyindi obunoonyaamu ki nze ndaba abakazi balina akantu ka red wano ke bateeka kyensobola kugamba abakazi abeeteekako wano abeera mufumbo
omukazi naye omusajja kawano sikategeera kategeeza ki nenga nawe okalabyeko mbalaba bangi abakateekako. Is it true mu culture mukkiriza okuwasa cousin? Ne mu Busiraamu kikirizibwa nsobola kuwasa cousin sister wange. Which cousin? On which side and mugundi ki? Daughter to your mom, daughter to sister to your mom. Hey! Osobola muwasa. Okay, kinnyonnyole bulungi. Maama wange ayina sister we. So sister we ayina omuwala osobola muwasa mu Buyindi ne mu Busiraamu kikirizibwa. Kyozo badde okimanyi. Nzo yaba sister wange naye kikirizibwa tosobola kuwasa sister we waddala naye cousin osobola muwasa. Kalate bw'abanga mama wange ayina brother we nenga brother we ayina muwala we nakyo kikirizibwa as long as it's cousin, first cousin. Kikirizibwa. Kati bwe tugenda mu lumbe bwe tugenda ku mikolo nga bajamba abaana baveeyo bazzukulu bave bibuzaabuza tolaba. Bibuzaabuza naye gwe osobola kikola? Nsobola kikola. Ninayo ne cousin sisters wange benkurashingako naye simanyi wanja bawasa. Naye nabo bakimanyi? Bakimanyi. They are Indians? Indians bali Kenya. Muhammad mulina history wamwe. Bangamba ekirala ne bangamba Muhammad mbuno ewamwe the girls paid dowry. Mu Bayindi muwala yasasula dawale. Kyovola some time back India bali bataba baana bawala kasita ozaala mwana muwala babadde bamutta. Babadde tebaagala to risk paying dowry for men. Baba baagala nnyo balenzi be ba receiving more benefit. Okitegeera? Tewawulirako yo story bali bataba baana bawala Abayindi. Which year was that? Over 2008. Ne government ne biyingiramu ne balekerawo kikola ekyo. Mwewo mwenga bijuma. Kati ng'omuntu agenda twala Land Cruise ng'oli aleta dawale? Akuwa dawale, akuwa motoka, akuwa nyumba, akuwa sente, gold, zaabu. Kitegeeza omusajja bamukolera omukolo. Kati Jose ng'oyo nga mama we ne taata we bamuwa ente. Bamuwa. Jose ki? Ono. Bamuwa. Kati gwe bw'osanga bano abasinza ebibumbe, what do you think? Kuba nze ngenda mu maduuka g'Abayindi nensangayo buyita batya? Bushina. Wali tukimanyi mu maduuka g'Abayindi bateekamu ne majiga cobra. Wali obirabyeko? Ndako. Nze maduuka g'Abayindi genkoleredde, Bayindi bangi benkoleredde. Bateekayo waliyo koona gye bafuna ne bateekayo biwumbe, ne bateekayo majiga cobra, ne batandika okusinza buli kumakya. Buli kumakya? Buli kumakya ne batandika okugisa. Kati gwe bw'otuuka nga bali mu kusinza okola otya? Nze ngamba astaghfirullah. Nze nsaba Allah wange ebyo byose bigenda naye. Kati baba wa reason ki? Baba basaba buli kumakya sente ziyingire mu business. Mbukato ye Katonda? Katonda. Majiga cobra? Ya black togirabangako. Sera nkojja ya cobra. Genda olabe mu maduuka g'Abayindi bagiina. Gaba ga black? Okay. Naye anyway, nze njagala genda badde asobola ntwaleko India. Njagala kulya ku biryani we India. Ne wano Uganda waliyo restaurants ezifumba biryani. Njagala kumulira Mumbai. Njagala mulira Mumbai. Njagala kugenda ku Mumbai ndabe kwezo basi zitika abantu akabinde ezo. Zenda bakwinda netibya ayo bajje ebiri njagala tukayo ndabe.
olaba basamba motoka teke nebuuka eri ayo ya internet eyo ya internet nenjagala ntuukeko India ndabe street food ebyaddala gyeri street food gye batulaga eno nchafu gye bafumbira ku street akwatamu n'engalo byo byenjagala olaba gyebiri ebyaddala gyebiri ng'emmese zibuuka gyeziri ono ali wano simanyi atabudde ebintu biringa kawo emmese neebuuka but anyway njagala nnyo culture ne waliwo abawala abaagala obbazaalamu okimanyi abayindi abawala Bannayuganda tewalaba example ono muvubuka gwe bali bayita Aine Mbabazi mumanyi yali agenda kuwasa oyo omukyala muyini naye ne bamugobayo tebamukiriza kugamba si byangu tebamukiriza family yagaana oyo ikyali wange yakomawo ne tumiitinga nemubuuza Aine Mbabazi mumanyi Aine Mbabazi banne jangu nyumize ku mboozi ate ayagala nnyo okubeera India oba yazuulayo ki yali agenda kusoma mu university yali asomerayo oba law oba bwe tebamukiriza kati nga nze neneegomba sister nze nsobola kuwa ngamba family yamwe esobola okunzikiriza sobola kukiriza because ife tetulimu ebyo bya culture nnyo kasita obeera musiraamu kasita okyuka ddiini nga nkuwa sister wange kati bali abayindi tebaagala newe mani mugagga awo kibeera different case maybe ng'ofunye muwala kuva mu family eri abatali kukola bulungi in life abali poor from poor background awo osobola kufuna muwala kati nsobola okufuna muwala wa Sudiiro tetugendayo ojja kunkyawisa kyali wange nno kibuuzo gwe wali okirabyeko alina musajja alina n'abaana no just giving an example nti abantu abali mu kaliba bwetyo osobola mufuna naye si kyangu bayinza okukawungasuka empale ebweru nnaku waabwe otherwise gwe Uganda ekunyumira Uganda enyumira mmere nnungi climate nnungi bantu balungi bantu bali hospitable nsobola gamba 90% Bannayuganda bantu balungi bali welcoming bali friendly osangamu just bali ba 10% nga basosoze abo nsobola gamba maybe tebasoma they didn't go to school that's why muno basosola abantu 90% of Ugandans are good. Naawe bakuyigiriza culture of saving money in India. Okimanyi Abaindi be basinga okubala ebitabo? Yes, Abaindi be basinga. Ne wake wamwe gye kiri? Temugaba sente. Abaindi basavinga naye nze buli ze nsavinga ze nkozesa. Bulijjo saving? Gyokozesa? Ze nkozesa. Sirinamu agriculture nnyo y'Abaindi okusavinga. Bakodo nnyo Baindi nsobola kugamba bakodo. Naawe obamanyi? Nange mbamanyi. Tebavaako sente. Kaabe mukazi, kaabe musajja. Bonna bakodo. Omuyindi. Ate balamuza. Balamuza nnyo. Naawe olamuza. Kintu kya mutwalo baagala bakigule 2,000. Naawe olamuza. 2,000. That's a lot of money. You don't have to treat me like that. You're my brother. Why give me that? Banyumira bambi. But sente za India nene okusinga kuzaffe, right? Yeah, sente za India nene. 100 rupee eringa 13. 100 rupee. 13 za Uganda. Wama Bannayuganda kyovula banayo beeyunirayo okusuubulayo naddala engoye. Bayindi balina engoye ennungi. Nenjagala tuukayo mpulire ensi ewunywa akabaani. Akabaani? Amaduuka g'Abayindi gaba galina akakawowa ka perfume kesitegeera. Ebeera bagita agarbati. Bagita bati? Agarbati. Kyeki ekyo? Kibeera ng'emiti we bati. Miwanvu just bateekako kibiriti.
kawunya bagitunda ne mu maka gaabwe bateekayo kakola ki nga basaba tosobola kusanga kali akantu kakagira kanjaga tuuka mu India mpulira akantu ako kawunya ensi yonna oba anedda mu mayumba just bagateeka mu nyumba yokka kati gwakoding kubagenzeyo banna abagamba party ya India omuntu kyagenda munaga nti yabagagga nga nobona agamba bagagga babeera kololo Mumbai ye capital city ate yenene eri developed nnyo naye kati wabuza omuntu antwalako India nina musajja wange bamuyita Uncle Bernard atunda masimu ga iPhone mapya kuva UK oyo yaŋŋamba ali ku gundi wano wa Pioneer Uncle Ben ono ali ku TikTok Bernard juzi bafunye ebizibu mazzi gayingidde mu dduuka lyabwe asi oyo bano bali eno Pioneer Mall naye yaŋŋamba agenda kuntwala China yaŋŋamba agenda kutwala China osuubule olabeeko then osuubule ne muga okay era kati ninze next year bagenda kuntwalako China inshallah katuba China ogendeko India njagala gendako India njagala gendako Mumbai nje sobola gendayo sobola funa visa nabo njagala kulaba basosoze sibasosoze naye kufuna visa ya India nayo si kyangu si kyangu laba ne nanchi yali agenda India ng'agenda kusoma internship Indian Embassy yasooka nemutawanyamu kati gona kitosaba yinze naye basobola okukalubiriza bankalubiriza kubanga passport yange ya Uganda ndi muna Uganda bambuuza ngenda kukolayo ki nina business ngenda kusoma ngenda kukola ki nti bajjajja bange baali babenjagala agenda kulako simanyi nakumanya bajjajja bange gye bali babeera just manyi state Hyderabad njagala bali babeera state ki Hyderabad India kitegeza nnene nnyo naye simanyi n'ennyumba bwe yali efaanana simanyi village ki gye bali babeeramu situukangayoko njagala ndayo ku basajja abo abatambula emisana nga beebisereesu ndaba abayindi abasajja bambala bagira oli yeebikaleesu emisana n'abeera n'atambulako amagi tobalaba nkojoze kati njagala neewuunya layika omusajja oyambala ow'ebikoota leesu n'otambula ku luguudo kawano ba Bangladesh be bakasiba nnyo si bayindi naye part of culture kiringa Basomali n'Abasomali nabo babikozesa tobalabangako mu kisenyi nga bagyesibye nga bagenda kusaala mu muzigiti basiraamu batera ogikozesa so naye gwe akasente kati sofa mu Uganda okafunyemu nkafunyemu abayindi bakusupportinze ku TikTok yo okuwa gigs z'okuinfluencinga bansupportinze ne Dr. Sudiri Manyini yampa support yangamba ngenda tandika ku advertisinga business ze nga Speak Resort Munyonyo alina businesses nyingi yangamba ngenda tandika ku advertisinga kati muyindi asoose okumpa support sijja kuleka tondeka ku mifaliso wandeka ku mifaliso nti nawumulamuko naye nja kutwalayo njagala ontwale ku mifaliso njagala ontwale Wasudiru nali ntandise okukwataganira Rajivu mpola naye ate Katonda lwatala Rajivu Rajivu yali antegedde kusanywawo teyali muntu mubi era Rajivu okufa kyaze ebyenfuna byange emabega omusajja yali agenda kuntegeera oyo nga ngambye I love what you doing I love it Aran you good boy twali awo kusanywawo ne Salvador kati Onyango Gareth tokyalina kyongamba simanyi nakumanya Gareth kati gy'oli muganda wange but otherwise webali kujja kutunyumyamuko Muhammad kusimu kansubire obulamu bugenda kutambulira bulungi olinayo akalowoozo kewandyogadde okugamba banna abali abatulaba just mba advisinga bakole nnyo basevinge sente baleme okwonona sente mu bintu ebitakwata ebitayamba
bavubuka naku zino bavubuka ba spending anyo sente uselessly musavinge sente mutandikewo business yamwe namwe mwekozese. Ani yakuchaza ku maaso za mta Farida nakazibwa yakuchaza Farida nakazibwa. In fact TV zona nazigenda ku TV zona ni Uganda. Farida yakujjawa Farida bankubira simu ne bang producer Betty omanyi mumanyi yankubira nangamba encha tukwagala ku maaso ze mutya onasobola kujja nemgamba ya nja kusobola kujja so ku machane netegeka nengenda. How was it? It was good. The show was for 2 hours. Yari live show. Yari my first live show. After then nkola live show ku Urban. But it was good. So do you feel osobola kula ku TV? Yeah, nze nsobola kukola ku TV. Ate waliyo TV mpya yali afuluma bali bagala nkolenga hosting comedy shows ku TV GMTV ojimanyi GMTV waliyo TV ya mpya bali bagala tukolenga comedy show just ku TV nga tusanyusa abantu naye ensasula yabwe teyali nungi nengana. Oyagala sente? Njagala sente. What is worth which I deserve. Teri byakukoseza bya bwerere. Abannayuganda baagala nnyo ebintu by'obwerere wamma. Baagala nnyo bya bwerere. Balowooza mbu onoonya buyambi. Omanyi yangamba sente meka? Yangamba $20 mwezi. Kati omuntu osobola kukolera $20 mwezi ku TV? Nedda tosobola. Naawe osula mu kibuga? Nsula Makati mu Kisenyi. Ku Musajja Lumbu omanyiwo? Kale kankugambe Rubaga Road, G1 Hotel, ojimanyi wewe? G1 njimanyi. G1 njimanyi bulungi. Kumpi ne G1. Kumpi ne G1. Lwaki mwagala nnyo osula mu kibuga? Kibuga kibeera easier, oba oyagala genda mu katale. Wamma nkekereza y'Abayindi. Oba oyagala genda mu katale kali kumpi. Abayindi baagala osula mu kibuga. Wakati. Si Bayindi bokka n'Abasomali, foreigners abasinga. Baagala wali security. Si kusula munda mu byalo. Gye batamanyi bakuba miggo. So kyovola batusula nnyo mu kibuga Makati. Security. Okay. Kale sibula abatulaba tuve wano. Mwebale nnyo okutulaba mwena abatulabye. Kwanza njagala nkuweeyo nja kuwayo sister wange. Inshallah. Naye olina okujja n'omuwoowa. Nja muwoowa. Naye sister wange eyo gwenja okuyitira tugende ye waffe Butambala omuwoowe muzaale obwana obuzungu. Inshallah. Tuzaale obwana obulina enviiri nungi. Sikaweke. Annange tuzadde abaana ba Kaweke nja kuwama tujja funa nze nkutwaleyo katwali yagamba abula bannange Alani naawe Mamadi musajja mukozi kati huyo agambye agenda ngokolya Sudiiro nina omutega sister wange ng'obudde bukyali nekasona ngokolya Sudiiro nga mukuwa ndinaine companies ndala nga Ranchers Finest. Bakola nyama company ya nyama meat processing area Obwaise factory bampa ne gundi contract ne signinga bakusasula. Bansasula. Do they pay you? Yeah, they pay me very well. Yeah, very well. They give me even monthly free supply of meat. Nze ndia bulungi nja kutwalayo. Mama ditondeka guno omwaka tugenda yo mbenyama tugende we walala tugende wa Sudiiro. Sudiiro paleria nebuuza bannange abantu njagala okwebuza naye nga woli wano nammwe abatulaba abantu abakola ne Sudiiro yansindikira messages za Facebook oba Sudiiro talina time ya Facebook. Bannange waliyo ate Osama namubuuza nemubuuza Osama eno Facebook account buli olaba tanyumiza tetunyumya nnyo naye buli birthday yange ajja nangamba birthday my son Dr. Sudiiro kankulage. Dr. Sudiiro wagala mufuna mangu omufuna ku TikTok olimba walai TikTok page ye jimanyi Dr. Sudiiro Palelia omwandikira message sometime na ajja kuddamu
kamalo kulagako munnange nyinza okubeera wano nga wamma gwa amazima gwagamanyi kubanga nabuuza omwana ne mubuuza ate Usama yaŋŋamba oyo Sidiru mwennyini ye bali spellinga batya sooka oliwandiike sikulimba omwami oli happy birthday my son, happy birthday my son. Kati birthday yange ya 22 this month. Agenda kunsindikira message. Ate ngisangako ku matcha. Yeno. I have fake account. Fake account. Za Sidiru sirinaawo sinnamufuna abeera ku TikTok. Okay. Kale sibula abantu be wano wamma Mwoza nnyo abatulaba program yaffe tugimaze leero nsanyuse nnyo kukyalira ku Alan Cruz kukola interview. Ojjanga nja kubeera nga nzijanga wano abasajja bakuwanga emirimu ojjanga ne tugiyisaawo netubakubira akalango netubakubira akalango bagambe ne YouTube channel yesinga okulabibwa e Kampala ate nga gemazima ne YouTube channel nange nakulabanga nga sinaba nakujoininga TikTok webale kirabye kintu kirimu ekiti okay kale webale nnyo bayire ddala kujja mama omundabira mama wamanyi Oluganda alumanyi bulungi so you stay with your mom or beera ne mama wange ne sister wange ne brother so bova wano dda waka kati omugambye ng'ojja wano mugambye nzi ngenda ku interview n'akukiriza abadde aŋŋaanya lwaki bingi byena kunyumizaako okay sajjange Ram yajja n'akulabako teyajja abula akasajja ako bannaye Kalaamu n'ako bannange naye nga Ram muli bwe muti si nnyo ngenda njagala mbakyazeeko babiri ne Ram tujja kujja nga Ram atudde eno ng'otudde eno tunyumye ekiboozi kyaffe kiryoke kikke bulungi mu bantu otherwise saagala kusukkako wano olunaku leero bannange mwe balanyumwe baye ddala for now muse bulungi mweraba